Kojja oli bulungi? Sina buzibu kuba sindina mu mutima nfunyeko n'ewange nayingiriza ku mazina okukola eddaame ngamba nti kambiveemu kofe embeera ekaayanyi kanyino ti akawunga ebijanjaalo yanzira kati ne bodi kasala namugiraba ne bodi egendeddawe so tujja kuddamu bbalaga ennyumba eno ng'evudde musingi ng'eyambuseeko waggulu because for the start tuyiye wano buloka ziringanga 100 plus ne tuyiwa omusenyu ntugula seminti leba n'ebirala okuzimba si kwangu era tannazimba ze kukyendabye wano okuzimba si kyangu akasente kaweddewa naye kajja tutambuza paka enkya ennyumba eve musingi eyambuke then tujja bba tugenda ku step enaabeddako waggulu kumaliriza kutungirira kusereka ne tujja balaga nyumba we nabeekoze Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155 Elwa biriji nagira bawa kale omukutu gutandika tusinzira okubanga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad munywanyi wammwe nga bulijjo kitegedde bulungi nnyo twolekedde ewa Kojja tugenda wa Kojja otulabira wano mukubo naye twagenda tukwana emikwano eno mukubo tutuuke wali omukwano nga tumubongako tukali omukwano tuyimira tukuba ku ng'ombe nga tumubongako wano leero tunayitawo ekinyanga kinene kino leero so naye nga gyolaba gye tutunudde maaso wano kinya kyeyongedde emotoka ekombye wansi okay ana ebinnya byeno biyitirivu naye tujja kuguma mpola mpa tube nga tubiyitamu tugenda wa Kojja eno twagala tubeere nga tutema evvuuniko olunaku olwaleero okutandika ku nnyumba ya Kojja okitegeera abadde nze nfunye okutya nga akasente ke nninawo ndaba katini naye twayogera mu kuzimba ennyumba ya Kojja ne twogera ne tugamba tutandike n'ennyumba nga tuzimbe ennyumba nga ya ttaka tufune emmuli zaffe essubi kati enjo tuba tuwabufunye tobuddamu tufune emmuli zaffe essubi tubeere nga ate tutetenkanya tuzimbe ennyumba ya Kojja gye naye tunatumuteereddewo naye abamu ne mutukira ne muŋŋamba lwaki ozimba ennyumba ey'ettaka tandika na ya bulooka musenyu na seminti gy'onaaba ogenda ng'ozimba empola empola tujja kgenda nga tukola ki nga tufunayo akasente nga tukuweereza nga tugulayo akaseminti nga tugenda tujyongereza kupaka lwenaggwa Kojja twagala tumuzimbire omuzigo gw'ennyumba ogwo kuba abeera yekka talina mukyala n'abaana bwe tunaabanga abakisoosowazaamu tujja kwongerako sitoowa oba eddundiro oba etterekero afuneyo oba obukookoko bwabeere nga abulunda abeere ng'akola ki ng'alya ku magi okitegedde bulungi nnyo kati so bwe tukkirira ku kyalo Katente tugende tubeere ng'ate tukwasaganya ennyumba ya Kojja twebaza mwenna abantu tulina abantu 3 balina akasente ke baatuweerezaayo ne bagamba twatunyengako wadde tuwogerako gwe genda tulabe mulimu nga gukola ki nga gutambula so era nange kingenda okubanga nkola olunaku olwaleero yenne emmotoka eri maaso tuzasi ereese omusenyu tucommunicatinze n'ab'omusenyu baleete naye nina Isuzu gye nnengera mu maaso eno enzo banno nga yereese omusenyu gwe wa Kojja wembanga seerabidde because tuzze tuyiwe bulooka ze tunaatusobodde tuyiwe omusenyu gwe tunaaba tusobodde yebaleko nnyabo Kojja waali awo oba ali eno waliwo yafudde
bagenda ziikawa ng'ekawolo mu bibbo. Katulabe katweyongere maaso wano tulabe tumunoonyeko ewa kansala alabika ayogeddeko naye bantu bafiddwa neno ku kyalo. So gye tujja gye tugenda okubanga awuuno Kojja wuuno bajaji oba girese nawa leero okitegeera gye baliko mwabakola ne kansala Sekinkuse bantu beyagambye muleetera omusenyu si yemmwe. Kale katuuke maaso wantu mulabe twali tumanyi yemmwe kale basebo. So tuli ku kyalo Kojja wuuno maaso alabika akamotoka akalabye n'akategeera. Kojja wuuno maaso alabika akamotoka akalabye n'akategeera. Mbadde nkebera ndabe woli kwalaali. So nala katana tulaba face tegeera nti yeffe tuzze wuuno wano maaso wano era wana abategedde mujala bakamwenyu nga mwenyene ketanga agambye yemmwe Kojja obadde tunatutegeera leero nti yeffe semberako wano Kojja osibye oti obulamu buli buti tebadde bubi tusa ne batugamba Kojja like agenze kuziika embibbo waliwo mulamu wange yagenda okuziika ate nga kitala yafudde yani Abaluganda baggwayo. Abaluganda wa family omuntu yafudde. Okay. Obulamu buli butya? Sibadde bubi. Kansala mwayogeddeko naye wamulabi? Nga tuli naye. Muli naye? Abaleeta omusenyu bazze? Bina adabikozeeko ngabikola alibikolako. Tebannatuuka. Nga bano abazibi abamusingi bo baatera okumaliriza. Abasima omusingi? Banatera okumaliriza? Bajaji leero giriseewo? Bajaji eriibwe kwawo. Badde manyo naayita wano wooti. Wengeke mabiga kale neyengereko wano bajaje eri waka. Kanjishime. Kajishimo gye tusange wano ku musingi bibasimaye. Kuba ogalaita ludda. Waliwo okuba eddala wano. Emmotoka enakirirayo. Tumanya nga tugireka wali ewa mukulu wo wali eri. Tubere nga tweyongerayo ekyemma. Kale Kojja tusange wano ku nnyumba. Bannaye Kojja wuuyo. Omanyi Kojja talina simu. Tulina be tukulira ne bamukwasaganya. Naye subhanallah bannange ebinya biri okay naye tugenda wano tusinkane kansala tulaba abasima omusingi bange banatera okubanga bamaliriza kuba tukubye essimu manyi tuva wala kagendo kati balina okubanga basima bayiwe material nga tuli ffenna buloka omusenyu seminti n'ebirala byonna then okuzimba kubere nga tukola ki kubere nga kugenda mu maaso tuterewo Kojja akayumba okigedde bulungi nnyo tuterewo Kojja akayumba labe nti embeera ebaako engeri gyeyokola ki gyetambulamu. Enjogali yali mabega wa kamera nyongera okuzigira Babetty's Touch and Beauty Studio sponsor waffe oyo alina omukolo gw'okwanjula mulete bane tubire nga tuwagira omwana omuwala ono naye alina kyatukola ki kyatuwongerako okwo somehow so gye tubeere nga tukwasaganyiza wamu akoma mu ggwanga laffe ya Uganda kola airport pickups tukukima ne tukuvuga paka ewaka ewuwo ku mulyango. Naye nga leero tuzze ku kyalo kino nga tuzze kubanga ate tuzimba ennyumba ya Kojja egenda basinga olumba atumimidde fuuti ndowooza ziringa 10 ku 10 tugenda banga tutuukawo tulaba ati kikola ki ekigenda mu maaso kitegedde bulungi nnyo so tambula nange program tugikola okuvanga tutambula mu kamotoka kaffe kaneeno paka tunaabeera nga ate tukiwunzikira Kojja nga naye nga bwajja nze Sonko Muhammad katufulume ebweru tubeere nga tweyongerayo. Kale tutuuse ewa Kojja twakolako emboozi ezasooka emabega ntubalaga ekitundu kino kati so kye bakoze bazze wano abaddewo emmwanyi nga emwaziraba emabega so nga oyinza okubeera ng'olaba balina yebeeruddeko balabe nti ate bateekawo omusingi Kojja entuyongo zisaabaza bibatu akasana ke kayitirivu oba obeda nawe osima kugambye tandika wefo nnyo okola nga nsima saba okyuka embuto obeere ng'ofeesinze okay ojjabba omulaba woote Kojja obeda noleka wefu be obeda nawe osima nsimye olusima ebyaddala waapi naye ntutukuse bwe nti kasisimye tewali kutukuse bwoti nti ntuyo nga tosimye tugambye katusibe lo tujje tusime evuunika tutandikeko n'ekitini kye tukola kye tuyina kubanza omulimu ekituufu nze nali ngutidde nga nze kubanza sirina ssente ate ndaba abantu bali mu mbeera ey'obwavu these days naye waliwo abantu baffe abaatugumiza ne batugamba mugende mutandikeko okusima mutulage ekigenda mu maaso tulabe ekinaddako nange ne ngamba kansibe lo oba okitegera kitubeere nga tukola ki nga tutandikako
naye omulimu nga bw'ogulaba like gukuwa kimuli gwe Kojja nga gwe mutima gwo nga gw'omuntu sentu essanyu ndina mutima manyina okumanya oba entuje zituluka lwa ssanyu byonna okubanga ndi independent independent ya ne oyina neighbor wali mwana wa mwannyinaze naye ogenda bana akayimbako wano wekka okay kubanga ffe tugamba batukube yatta izo zino empanyi nokkirira wansi batugano ziri futi 10 ate mu kukiika kiri 10 mu 5 zikikumi mu mmeka 5 ku 10 papa wagazigazi netugamba katujje atekawe nyumba kimenye ne kumala bulungi nnyo Kojja eno emmala bulungi nnyo era sinawunda nga nti badde tete ekyamimu atakuzita nsobola okwegolola bulungi nnyo novaako ne ku buliri n'otukako ne wansi oyinawo ne pati ojjoba nga okolera dduyiro omutonotono awo nesamala okumira lekenda lyange laki mbasijja nenkajjuzaamu nga omaze okumirekera enda lyo ng'ojjanga okajjuzaamu leero luno okay abane twebaza abantu baffe mwenna abatulabira emitala mayanja n'abalala abamu abagamba amanya mugasigaze temugatuukiriza then n'abalala abava ntubira nga ate tusobola okuba nga tukwasaganyizaako omulimu guno ogwa Kojja leero tugenda okuba nga tusiima ennyumba akansala abayita matiriyo bajja bali mu kkubo musenyu be basose ba buloka abo musenyu bali mu kkubo bintu genda abantu balaga musenyu genda kutuuka buloka zijje seminti ajje tutandika okuba nga tuzimba eno Kojja gyali bannayo awanvuko that's why tulwawo okukola kyokujja kwa transport kutokozesa abamungi ate tuba twagala kona tubenga tugeza kulaba ntusevinga naye tugambe katujje tutandikeko okuzimba we tunagenda baba bunazibira tujja tunaye tuba tutuse tujja komawo tubalage ennyumba nga we inabeekoze eki nga we inabeetuse then tubabuli nekinaba kyetaagisa okubanga tweyongera maaso ne tukyetaagira ddala seminti twetagayo omusenyu omulala buloka tezigenda kumala twetaaga amabaati abantu abasinga obungi wone twali twogera nammwe mwakola contributions zammwe nga tubalaga ku nnyumba eri enkadde kati ngano waliwo omukyala Joanita Nsubuga mukyala Joanita Nsubuga ono awangalira Dubai awo yali yatuweereza ssente zaali emitwalo kandabe sizogera nga ziri ndane wano nganda yatuweereza ssente natugamba nze kati nga nze neyamye ngole y'amabaati bwe gati ono data taliiko naye ate bwe twajja okugula amabaati Kojja natugamba singa munnyamba ne munterayo naye kaba kasiisira kisinga ate okusereka ate eri gye ngendo bbeeramu nga si yange ate waliwo ko ne bimutawanyamuko nti waliwo obuko somehow naye nabibanyonnyola abamwagala okubibaddiramu asula eno manju ne maaso waliyo mutabani wa ataasula ate ayina omukyala so mukyala Joanita ono natuweereza emitwalo gyali 10 yes nga zino okugula amabaati twali baze esatu something naye ntugamba nti kale sente twazidivertinze ate tutandikako ate bino byolaba tuba ne kaleba semiti n'ebirala so mukyala Joanita era yagambye embeera nga bwena abemutambuzisizza nga labe omulimu gutambula Joanita ojja bbanga abaako kyanaaba ki kyanaaba atwongera waliwo omwana omulala gwe nerabidde yatuweereza emitwalo emirala 2.5 egya ssente ngenda bbanga nyongera abalalo bayisaawo wano nga tulaba amannya gaabwe then nembaamu n'abagambye temwogera amannya nalina mukwano gwange saawu ombwati kanjogere bwentyo kwa twagala kwogera amannya goe saawu yagamba nti Kojja nja kubanga nange nyongera omuyambako kati saawu yali atugambye tujje tugulire sukaali omucere n'ebirala obekitegeera tujje tukuleetere tukuwe nenzamu ne mwamalo ne mugamba Kojja ne waasula ebimu yabyogeza katemba nene uwete waggala ne tunagula omucere ne sukaali tuyinza obutabisanga wonkeera obekitegeera ne Kojja agambye tumutandikire wakayumba era yagamba yina kulabe ne Kojja tesakulabe wokola kiwumwa bintu byewamuwadde ne mugamba leka tugenda kola ekikola kye kisinga awo kati so mukwano gwange saawo mulimu guno kola kigutambula so je munaba muli mujaba muntu era in fact saawo yasinze n'okungamba genda otandike tujaba tulabira binaddako waliwo mukulu Trevor kansala yogeddeko okona yasuubiza ya mabaati ne mukulu Trevor ne ntwogerako ento mugamba amatuyinza ogadda ibatinga mfatuwa ebaati eryettegula kwene ennyumba tisitubeko betugaguza tufunemu ate amabaati amalala amere oganayinza obbanga tukola ki nga gatwanguyiza no kuba eno kyalo okitegeere no kyalo then ne baati eryettegula era bazitowa nnyo kweri ennyumba naye kyatuyinza oliteekako inaagala gyalibbeko kuba limulinza obba lya ssente nnyingi so tuyinza otunda ebbaati limu tugulamu amala amabaati nga 2 oba 3 tegedde bulungi kati so gwe mulimu ogutambula n'ogukola ki okugenda mu maaso tulinze bamatiyo tutandika obba nga tuzimba naye twogerera omusingi gwo tulekanga ogendo bagwo nga guggwa Kojja abantu bagamba wali badde wegagamula ne weevaamu n'ofunayo edduude tokyananga myaka 18 kwa 25 awo
Nodda mu buto. Ekyo kyangu ngenda kumufuna bajene keesi. Ate keesi yaki. Nyinza okumaliriza nga ngenze. Ngogenze. Bwofune dudetto. Ninza okukutula. Era bwe nsuubira. Wagwa mudda bwotyo Kojja. Kati waliwo akana ha. Ne kano kaba kati ali katanga muzaala. Ne odduda lya myaka nga 25 eryo. Myaka nga 5 ate nga Kojja nga tagaweza. Atafune wa 5. Sinagiweza 5. Okay. Ne kati Kojja singa no mbuuza bubuuza tomanya. Singa twafunye obusobozi wano ne waggwa. Biche ebirala benzo kolerako nga wano Kojja nga gwe ne byongera okutambuza obulambo ne bugenda mu maaso nga gwe mu mbeera yo muli. Business? Sola business ninga yawaka. Pozi nga yakulunda. Nga kulunda ngaki? Kolera kusapaze nango kongezo bambizi. Musulu wa swahaba. Ninga chakwa nwedi wa wavu. Maso okulundirawo. Mbanzi funye. Embuzi wano zitambula. N'enkoko ate embuzi goat. Enkoko zibanzi embuzi zibanzibu. Embuzi Kikulwaki mbadde manyi muddo wano mungi zeeta ya bulungi nnyo kati nga kaliko endaba lya kabuli. Embizi esinga embuzi. Terevu. Bwana okutama kitambula. Ogana twananga enjina. Gitadde ketambule yokka. Awo ezo butazibya. Benzo gikubbako. Nibange ndi mukikomera mu tsadewe kiyuma muziri. Mbaso nnonyo omuddo n'emmere. Enkoko nawe nti yana amajungunju gali enkoko nenda benkoko zali badde nyangu. Funi mira taka kubika majinga ebaawo. Nawe zati akati wajja kwa wafunda twatte kumala wako nabyo. Enkoko. Waliwo yadde atugambye tuna malo zimbe nyumba tunagiteekako store waba wabweru awo akettaka n'erunde enkoko ne zirundibwa. Nabawo ne project awo waka. Nga naffe tuyita kugamba Sonkajja mu tokoseze ejjawo. Okay, kale mutwegatteko tutambule ffenna oba tuzimbe ffenna olunaku olwaleero ennyumba ya Kojja ng'egenda mu maaso. So ekiri Kojja? Bwekiri. Saala zokka ze twatuteeka mu kitambule. Gambye ekibadde wano kuba obone wakumukumu Mukama yambe ennyumba eno etambule ggwe Mukama yambe ennyumba eno etambule ggwe. Tumanya nobonyize nyindisa ku musingi naye nga ndesewo ekiraga nti Kodoba yagenda naye anakyatanziseewo. Nete jalemera ku musingi kyemmanya nti bajja tuyambako eggwe. Tikisoboka genda yingini ya muzuuli. Ingini ya wali ono omwami ono. Atadde yingini yakava Kenya no munaku ezo. Onjo tubuuzako yingini ya. Bana omuntu ali eyo osobola okwagala okuteekateeka okuzimba ennyumba ku katente oba n'ebirala ebiranye wonna. Yonna ozimbayo. Yonna nzimbawo Mukama wange. Leero tunawongerera ennyumba yaffe n'abeetuuseewo. Okusinziira ku material gwe tulina. Okusinziira material gwe mulina singa material aba atuuka mu budde. Tugenda otuuka essaawa 12 we nnyukira wano. Tujja kubanga endaze kiki kye tuli. Naye omusingi gwe tunaba tuvuddemu. Omusingi tujja kuba tetunaba kubanga olw'obudde kati. Olw'obudde. Bukereye. Tukereyemu mu ngeri ng'eyo naye nga nze ekyo kintu ekyangu kye ndaba ng'omuzannyo ku nze. Kale katusabe material tuuke mangu byonna. Nyumba ebeerenga eyangu. Tereevu nnyo ssebo. Era mwebale nnyo kye mukolede ddala omulimu ogw'amaanyi okulabirira omuntu omwami ng'oyo era ndowooza Mukama abongere emikisa miwanvu. Amiina. Kansala ono yamutulaga ate kansala yakwasanyira bino ebiri ku ground. Kansala oyo tumwagala nnyo. Era kansala oyo tumaze naye ebbanga ddene nnyo tuvudde naye mabega nga muntu w'abantu era ayagala nnyo okulaba nti omuntu abeera bulungi. Kale banaye katugenda banga tubanga twengerayo mu maaso mpola mpola paka tunawo tusitule ennyumba yaffe kubanga eva mu nsingi. Nze Sonko Muhammad Mongolo.
omulimu okuzimba ennyumba ya Kojja kugenda mu maaso, material wuunaayibwa, omusingi nagwo ogenda mu maaso n'okubanga gusimwa. So tugenda mu maaso n'okulaba tutenkanya okuzimba ennyumba ya Kojja. Yono golaba mu white side eno. So omusenyu gwo gumaze okuba nga guyiibwa, omusingi gw'ennyumba guno gusimwa, guwedde simu, tugenda mu maaso n'okuba nti tuseetinga ennyumba ya Kojja. Tuli ku mulimu gw'okuzimba ennyumba ya Kojja. Waliwo omwami ayitibwa Baagio, in fact oba linnya lye erya ddala, ne mwami Nnyombi. Mwami Nnyombi yagadde omumentioningako mu vidiyo eno. Alina omuwala gwe twali tulina okuyambako mumujjukira gwe twakoleranko story gwe bayita Kansiime. Kansiime yali anoonya maama we, Kansiime ng'akola karaoke, embeera nemutabukako. So twakwasaganya Kansiime, mwami n'alaba story najja n'abaka akasente ke yampeereza tugende tubeere nga tuyamba Kansiime apangiseyo akayumba muyinza okubeera nga abeera nga tumunoonyeza n'ekyokukola. N'ekituufu Kansiime munoonyeza mbuze. Kansiime munoonyeza mbuze. Alina omuntu we yali ali, we yali ayize ebyo ebya karaoke, n'embeera teyali ya mulembe. Nengeza okwagala omuwa amagezi aveewo, tubeeko wadda tumuyambeko. Mulimu n'abawala abalanga ba Olivia abaali bagezako kutugamba nti Kansiime ono tumukwasaganyizeeko afune wadda afune endagamuntu passport agende bulwa kuba ekyeyo. So mwami Nnyombi yalabira program najja so tumpangisiza akayumba tulaba tumunyizayo ka business oba kakola chips oba akalala. Ne Kansiime munoonyeza n'ambula. So what I'm trying to do, ate mwami Nnyombi ngeza kulaba nti njogera naye we muweereza message alabika ali busy. Aziraba ne zibulutikinga n'endaba taddamu. So I wanted to divert this money ze yampa ntonotono era ze zimu ku contribution yetukoze okulaba nga ennyumba ya Kojja ng'ekola ki nga etambula. So n'abantu abalala bageza kubanga batuyambako. So omulimu nga oyinza okuba nga olaba omulimu gwa Kojja kugerageza kulaba nti gugenda mu maaso. Kojja ndi wano naye. Nine Kojja wano. Kojja oli bulungi? Sina buzibu kuba sindina mu mutima nfunyeeko n'ewange. Kubanga nange bwete nga ndi independent. Simpadde essanyu mu maaso. Nga nti hali yafudde walemala wadde nalemala naye kati nkibasamuhawo ate njawuloko. Ennyumba nno ekyali nze nno nkyalina obweraliikirivu because nze mu bulamu bwange mbadde sizimbanga ku nnyumba wadde omuntu ayinza okugirabanga ey'ekisenge ekimu naye nze nina challenge ze nali ntidde ne nga nteeka akayumba bakattako bakasubi ne wabaawo abantu abajja ne bansudiya ne baŋŋamba lwaki okolaako gutandika akabulooka tunaabirabira eyo ne bampeerezaako akasente. Ono omwana gwe mbadde njogera naye ku WhatsApp mmuweereza ebifaananyi nangamba ajja bbaako akasente kanafuna akaweerezi ajje kangwero banka olaki kakuyambako banka tuyambako. So nga bwolaba ennyumba yaffe bannange yinegeza kubanga eva mu musingi nefe obudde butukutte kubano gye tuli wala. So twagala teba tubeere nga tudakozesa zino ziweze 12. Material wa form yatusereetimu atino veebweyogere tujje bamuyiwe nga waali. So ate naye ava lugendo
kuleno katente material very nkoko njeru omusenyu mabloka gava wala cement nebiranga omanye embeera y'ekyalo netugeza kulaba nti kwasaganya to this extent netwagala ffe kuvawo tugende netuyina wano kansala Sekinkuse tumulekera omulimu bagenda kerenkera bongere okubanga bazimba ennyumba so tujja kuddamu balaga ennyumba eno ngevudde musingi ngeyambuseeko waggulu because for the start tuyiye wano bloka zilinganga 100 plus netuyiwa omusenyu ntugula cement leba n'ebirala okuzimba si kwangu era tanazimba ze kukyenda wano okuzimba si kyangu kasente kaweddewa naye kajja tutambuza paka enkye ennyumba eve musingi eyambuke then tujja bba tugenda ku step enaabeddako waggulu kumaliriza kutungirira kusereka ne tujja balaga nyumba we naabeekoze Kojja wali gozimbyeko mu bulamu bwo n'okwata sente n'ozisola ne bakuzimbira ennyumba wadde mabega lulingo kyayina amaanyi gokyali minebe kazimbakoko poza okuzimbira bannange kola aliko pulamba omuntu nali nkola gye nali mbeera mu jjinja nekwata gwe sente ze mu nsawo sola badde tukikolangako really owulira otya Kojja wadde kale kuba ndaba essanyu lina lingi naye nga wetutuuseeko wano ewatini okuba nti at least tulina kye tutaddewo okwo muli gwe okifuna otya okuba nti like ogamba ogenda beera independent nga kuba nda ntuuse gye ndaga otuuse gy'olaga ng'ennyumba ekyayina tenabaana kukwambuka waggulu gisereka kati olina wabayise bagamba nti ewa kawo kiddagala kiva kawo kiddagala sani kiva ennyumba ye yezimbibwa eyimuka abantu mbalabe kalo wano nga buli omu agamba naye mwebale neŋŋamba bannange kiringanga ekitono waliwo ekigambo abantu kye batera okugamba nti toggwamu ssuubi ng'okyali mulamu kigambo ekyo muli ekifuna otya kati gwe era olugero lulinga luli kunze kennyini toggwamu ssuubi kwasuula yali alimpeereddemu ddala nga musiibudde manyi nti nze byange bikoze eki biwedde bagole woguzikijja wendaga kubanga ndaba nga sina ssuubi lyonna naye kati ndaba kati wentuusa saa zino era wano nga togenda kufeera kukolimira emirundi gyonna yagenda gwofe naye luli naye ojjukira nti we twatandika okukola emboozi twakusanga otuuse mu mbeera eyagala okwetta because twasanga kasa balina yabatulaba ku mukutu gwaffe guno omwami eno twamusanga agenda kwetta yamirako ne overdose naye amakenda ne gatamutta ng'agamba amize empeke z'essiriza siriimu akooye azimira zimuyisa bubi talina byakulya obijjukira bunyeewe Kojja sibanga nkuwayiriza twakusanga ogenda kukola otya Kojja oba twakusanze ogezaako kukola ki naye ngezeza kumaze n'okukola eddaame ngamba nti kambiveemu kofe embeera ekaayanyi kanyina nti akawunga ebijanjaalo yanzira kati ne bodi kasaa nga mugiraba ne bodi egendeddawe muli omuntu like obanga olaba obulamu butambula bodi egendeddawe nzeewo kati era yafulimira bulungi tolizannyisa obuzibu kulikwateko waliwo omuntu nga gumundi gwesosola program yaffe nagamba ogenda ku ddagala lya kisenyiga naye Kojja muluma kiki kwa senyiga nanga numa senyiga kati ali mu ggwanga wangi mutonzi ogamba ddagala kyeri ndange ddenkosa lya siriimu okosa ddagala lya siriimu naye ndikosa erya bulijjo kuba siga nti ndikosa sibala musujja aswa senyiga nemba ngenze mbyobwenzi ngizofuna n'enzuku naye dyo lya siriimu dyo nga ddyo kati gwe Kojja oyina siriimu oyina kawaka kaleeta ndwadde ya siriimu byonna na siriimu nakawaka kaleeta oyina siriimu oyina nakawaka kaleeta endwadde ya siriimu byonna bibiri obiina ggwe mawanga magatte ate abasinga obungi bagambanga ekitwagaza omusajja oyo ayogera amazima ye yamanya nti yakola ensobi kati tulina omukwasaganyizaako olw'ensonga ayogera ekintu nga kyamazima yamanya ensobi ye kati newagamba nti Katonda nsonyiwa Katonda ayinza n'omusonyiwa oba okitegeera okay naye kateekemu essaala ennyumba eno esobole okubeera ng'etambula bulungi nnyo kiriyale ebeere ng'eggwa abatula abanyongero bajjukiza Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa ebuloba ku luguudo oluyitamu oludda ensangi makeup w'omulembe okupangisa gomasi ku mikolo decoration okustylinga enviiri alina video shooting birthday party baby shower byonna Betty's Touch and Beauty Studio gwa omibi alina video shooting oba gwa alina yakabaga konna bw'owa Betty omulimu nja kujja naye tube nga tukuwa interview nga tutokutte mu nsawo yo kitegedde bulungi nnyo nyongera okujjukiza gwa koma ggwanga lyaffe erya Uganda nyagala okutegeeza nti
atukola airport pickups tujja kukisawo entebe ntukukima tukuvuga paka waka ku mulyango. Nyagala okutegeeza nti buli otambula naffe noba ng'otudde omulimu gw'okutambuza automatically oba omaze okudonatinga. Olw'ensonga amafuta ge tuguza mu kamotoka kano kekola charity ate ke tubakimisa. Sa kamotoka kano tukateekamu amafuta ago kaduyambako kuba ntugafissa ne tukirya bannaffe abali mu bwetaavu. Jukira nti nawe ndaba time esotuuka ng'olina obwetaavu nankubadde abamu balowooza obwetaavu babwa ssente na kusaba byakulya nedda abamu batulugunyizibwa ng'ebyo mu maka abantu obwetaavu babungi obw'enjawulo tuyinza okubeera nga kola kinga yeetaaga. So tambula naffe tukole airport pickup tujje kukisaye paka ewaka ne waliwo detrice olw'okujja waka ntukuzaayo obeera omaze okuba ng'owaayo eri okutuukirira omuntu abeera ali mbwetaavu obanga aguze data gwetukozesa ku uploading ebintu bino because twakola project eno etuyambeko okutambula abantu mu charity naffe okubeerawo ng'abantu kitegedde bulungi nnyo sembeera efanaganako ng'eyo. Omuntu yenna ng'olina ekintu ky'oyagala mbeere nga nkuyambako feel free come in mine inbox oŋŋambe tusale ku magezi tosirika tofana bulumi ng'oli eyo jangu tukyogereko kiggwe. Abantu abamu bangi mujja mu inbox ntumalize ebintu byamu privately okitegeera nenkuwa ku magezi entwe wabula abo muli ku byemukola ntemufunamu bababba bakola batya okitegeera ojja n'oŋŋamba nembeera nga nkuyamba kubeera nga nkolera ku research nebeera nga ekintu ky'olwo battanga kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Kojja abantu baffe obawaayo kagambo ky'olunaku olwaleero tubeere nga tubeerekereza ffe tudde e Kampala tujja kubate nga tukomawo anytime okulaba ennyumba yaffe wenaaba etuuse. Ne buli kimu kyonna tukitekedde mukyala Sekukinkuse teri kikolebwa kati kibanjibwa right now. Tukiryalinze ebisinga obungi tusigaza just labor w'abakozi tugenda ba entumuba wa buli kimu kyonna ekigenda maaso paka nekya kibagenda okukola tugenda vaano tubisasudde then tujja kumatula kina kigenda maaso. Oyinza tugambayo kakikojja leero kwasa mukama yeka kubatambuza bulungi n'ogwo omutima gumwenna kuba si oyo omuntu ayinza okuba n'omutima wawe gutyo kuba omu yagala oyinza otekawo bwotyo naye ng'okifa bukipuuzi bantu nebakubuyambi ng'obwo bulina obuteeka ki mu nsawo yo kikulu nnyo ekyo wabula kwati nibulamu kabukinzaani ng'ojja okuyamba eshaggwe gyendi onaga nti asinza agala nayo mbasezi ng'oliza kwa oddira kampanga wedde ku biiki kweyagala niye nsanga atya n'otuukiriza ate kasiga omusajja alaba nti oli munaddiini nti oli mulokole ngana balokole ndi munaddiini ndi musiraamu sebo sinti mulokole aba munaddiini ndi musiraamu naye ekisinga okuba ekikulu mutima gwa muntu olw'ensonga waliwo omuntu anje tuli ku ddabo waliwo omuntu ayinza okubanga ali awo naye nga oyinza omulaba ng'omunaddiini naye ng'ate omutima gwe nga mulala nnyo kitegedde bulungi so kiva ku mutima most of the times kitegedde okubanga weerekeriza n'otuukiriza n'obawa amazima abalokole banfera nnyo bantu emakanisa ag'enjawulo pasita yiga pasita simbaani nga bakola batya ne si bonna kunsabira mbu nja kuddawo nteere nga bwe nnali naye byagaana tumaliza tujja ne si bonna naye abamu mu bo mpozi ate mulya mamba abeera omu nga bumaganya kika kyonna nyamambo yali mubi. Okay bane tubadde ne Kojja wano nga tuwaayamuuko mpolampola ne twongera okwebaza Kevin Nakitto yatuweerezayo akasente Joanita Nsubuga yabako embeera gy'ateekawo olwa batagala kubeera nga tubongereza mannya ne mwami Nnyombi ngeza kubanga nawe enkola ki because omuntu oli yabula ate kasente kikemo kitegeera so tugeza kola ntukola ka contribution side eno bane ffe tuva kwegerera okujja ntukozesa transport munjiko kuba tutambula ne tujja ne tuyita emukono ne tuyita inamayiba tujja tuyongera maaso paka ekisoga ku rawundi ne tuyita numu ne tukwata ko left ngadde enkoko nje ne tukwata ekiyoola ne tuvaako ntuuka tudda ku ttaka ne tuyongera awo tuva kolansi oba ku rawundi y'ekisoga bode kutwalya nusu kasanvu paka bwe tuli right now so wawanvu okuyingirako wano munda so tukozesa amafuta okujja okuddayo okitegeera tuba tulina okulya n'okutambuza embeera efanaganako ng'eyo naye video zinaba ziddamu okulabika maaso eyo nga tumaze oteekayo programu eno tujja tubalaga ennyumba eno weenaaba etuuse we tunaaba tukomye so tubasaba mujaba mwongere tuyamba kutube nga tukigusa ekya Kojja kyemanyi Katonda ali wamu naffe tujja tukigusa n'abantu ongere okwasaganyiza ku bantu baffe abalala abali eyo abayinza banga beetaaga obwetaavu bwaffe si bwe kiri Kojja kiri kali ndooza katukute tujja kubanga tukoma okulabanga tulabe kinaba kigenda maaso kale nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa ebulobaawo ku luguudo oluyita mu Ludde Ensangi makeup w'omulembe kusayiringa nviiri ne okusingira ddala bya makeup nene oba oyagala kusiba nviiri decoration ku mukolo gwo okupangisa gomasi
nze emikolo gy'okwanjula wekwata Betty's Touch and Beauty Studio. Nyongera okujjukiza ntukola airport pickups, tujja ku kisaawe Entebbe ntukukima. Booking nga obudde bukyali. Abantu abamu muganyo ku booking nga obudde bukyali. Namwe ntuuka ku kisaawe nga ndinze mu byalo bantu bange n'okuba essimu nti jangu nkime obeera owoomye. Okitegeera. Omwana najja mu inbox nga yalemererwa okubookinga n'atuuka ku kisaawe abagezi bangi awo ne bamubbako ebintu mu paaka ate n'amaana akuba endulu bannange. So nkonyagala nkolere program ng'onyamba at least nfune chance eddayo okkola nalina akasente kali mu nsawo baakatwalidde mu nsawo. Lwaki olinda bino byonna? Lwaki mwekuba enjawulo ng'okuva ewammwe paka walina okgenda olugendo lwa mitwalo 15 gyokka obadde okolera emitwalo 9 kakadde 8 nene zikulema okuwaayo ate ne bakubbako zonna z'okoze. Baganda bange especially be bayita abakadaama ba housemaids bashigaara babayita bali shigaara babayita bati abo batyo kitegedde bulungi. So booking nga obudde bukyali tubere nga tukutambuza paka ewaka ew'oku mulyango otambule safely munywanyi. Nze Sonko Muhammad ndabikanga abasiibudde siwe kiri Kojja inayo akagambo konna akalala. So tunaba tukomyewo tujja kubanga tubalaga tunaba tutuuse. Nkoze ne Angel Girl ku kamera nako olwaleero ffe katudde Kampala ne program enaddako mbagame jabbanga mbalaga nyumba yaffe weenaaba etuuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.